Tulina abamu ababazaala ne batabalabira babbulunokke. Abasajja bayirabiridde abaana baabwe. It's kizibu nnyo okubeera single mother because it's not about money. It's just about raising omwana ng'amanyi nti no ango zonna ayina mami ayina daddy eyo family eyo yalibadde yeetaagisa whether you're together or not naye okuba nti mukuza omwana wamu. So abasajja bayirabiridde abaana baabwe. How is it hard okuzaala nga emyaka gigenderedde? Kisumbuwa kitya? Kisumbuwamu kitya okuba ng'ozadde obudde bukuyiseeko? The energy abaana gye batwala nnyingi. Tola kati abayimbi Genosale yavudde ekapeeka n'agenda ekalamoja batandise omulumba. Ebizibu by'abayimbi tebiggwayo mulowooza Genosale tabakoowa. Ebizibu by'abayimbi biggwayo but the greed eya individuals teggwayo. Bobi wagayo n'agamba bano abayimbi yali avuganyanga nabo abasinga mu buli kimu musical, lyrical, economical, financial. Bwenga Cindy Bobi Wine abamutuufu baba mu kyamukugwe. Bobi Wine ayagala omwana but obuzibu okufuna omusajja gwe weesiga gwogenda okuwa omwana, you know, because tulabye ba single mothers bangi nnyo bakaaba. So a lot of artists it's the same way otunulira abalala n'otyamu. So it's not about mbu tebaagala baana, no, just bati okufuna omusajja nti omusajja n'akulekawo banaakuswaza nakulekera omwana ate implications bwe ziri buli mwana gwozaala alina implication ku mubiri gwo. So it's about trust, not about, I don't believe abakyala tebaagala baana nedda naye just mwe bagayi mutiisa. Trust issues ziriwo. Yes. Olaba it's not about providing really. Anasigala nga gwe ng'omukazi akuvaluinga after the child. Most of abasajja ayinza n'okuba nga ne ssente azina naye mubalabye abagagga nga tebalabira abaana baabwe. So I think it's just trust issues abakyala b'omu industry ze balina, tewali kirala. Funa musajja gwe beesiga kyokka. Tulina abamu ababazaala ne batabalabira babbulunokke. Abasajja bayirabiridde abaana baabwe. It's kizibu nnyo okubeera single mother because it's not about money. It's just about raising omwana ng'amanyi nti no ango zonna ayina mami ayina daddy eyo family eyo yalibadde yeetaagisa whether you're together or not naye okuba nti mukuza omwana wamu. So abasajja bayirabiridde abaana baabwe. Yaki? No, I've been really lucky. Mbadde nebaza nnyo Mukama nti sibangako na issues eza tata w'omwana obutamulabirira. Omwana wange yasooka namuzaala mu muzungu mumanyi kitaawe naye amulabirira amuwa the best of life gy'asobola. So ndi lucky n'abaana bennina kitaawe abalabirira abaagala nanga njagaliramu, so nze mbadde lucky nti sifunye obwo obuzibu. Naye no, actually abakyala tebajjangako gyendi okulopa abayimbi kino ekyayi ky'obutalabira abaana baabwe. Tekinaakubeerawo mu ofiisi yange. How is it hard okuzaala nga emyaka gigenderedde? Kisumbuwa kitya? Kisumbuwamu kitya okuba ng'ozadde obudde bukuyiseeko? The energy abaana gye batwala nnyingi because omwana we yeebase on your major parts of your body, your spine, controlling the bone structure of your whole body is on your spine. Kati buli mwana abeerako weakening your spine slowly by slowly. That's why olaba bwe tubeera embuto twambala flat shoes because the weight of the baby eri ku mugongo, and that's the bone that you really need. Okona dance otambula mu heels na buli kimu, you need your spine, your hips. Ate omwana waba mu lubuto ebyo byonna bigonda. So it is that nti bwolwawo okuzaala abaana oba otya nti kati nyinza okuzaala omu nemba nga sikyasobola kukola okukomawo okusejja okikuba. So that is it about age. Bw'ozaala ng'oli muto buli kimu kikomawo bukomi. Bw'ozaala ng'okuzeekuzeemu kiba kizibu. Weekend Bobi Wine yakuliza press conference mukoogera kwe n'agamba ye abayimbi temukoze kimala okulaba nga adda ku stage. Gwenga president mukoze kyenkana ky'okulaba nga muli munna kati nga umma tetusobola kwesiba ku bantu. Anyone who needs our help sometimes really needs to come and ask for it, because an association engeri gyerimu is that we work with our members. Tetusobola kugwa ku muyimbi atali member who doesn't show nti naatwetaaga. Kati Bobi Wine kasita alaga nti atwetaaga tuli ready muyirawo ki mubiri kasita atulaga nti atwetaaga naye tanaba tutuukirirako yadde. So yes, okugitandika tekitegeeza nti n'oli member. Abantu baagitandika ne bagivaamu. We've had a lot of members who were even presidents. N'aba nti yali member yaliko ne president naye kati takyagifaako ddala taagaana kukolagana nayo.
So just because you're a member that's because you started something doesn't mean you're in it. Tubadde mu uma gino emyaka gyonna nga ta expressing any interest eri uma ate ng'ali mu position eyamba eyogerera ba artist naye nga he has never expressed his interest. So bw'aba nga yeetaaga help ya uma njagala amanye nti ajja gifuna waba nga agyetaaga, but he's going to have to come and tell us that he needs our help. Authority gye tulina ye kumulwanirira. You understand? We can speak for him, we can speak with him and fight with him if he wants our help. Okay, yemuvuddeko kapakati yavayo n'atta oluyimba olwa dansolo naye mu statement ze yagamba nti ekimu ku kyabadusaayo dansolo yali awedde nga temutasobola kuba dansolo kyabatwala olusi embeera eyo okubeera nga mufise bafamire sinze sirina buzibu ne dansolo n'essaawa zino ngikuba n'essaawa zino teri kinnemesa bebi wange is not lying on my voice or my talent. I'm still definitely the king herself. Njasobola okikuba so nze siremwangako kubalaga no, but waliyo ebintu ebiri more important in life than career. Life is not all about music and fun. There are other things in life which are important, like raising other lives, bringing other lives into this world, like marriage, like other beautiful things that I want to experience as a woman. Si kubanga mbu danso yaina gwe yalema, no, nedda. Just the other things we nokolako nokoma obwentyo. That I am. It took a lot naina okubeera honest naye because abayimbi bangi twagala okwejubisa, not just artists, abakazi twejubisa nnyo naye nze namulaga everything about me. I was like, love me or leave me alone, so nekinkolera nti yantegeera mu buli mbeera nansiimirayo so. And then this happened. There's no tactic that I can tell artists, that I can tell anyone, this is what you do, but love comes, be open to it. Cindy, nze sifaayo nti waliyo the big three. I appreciate their effort mu industry. Kyolina otegeera bafuuka stars mu mbeera gye ffe yeyali tuleme okufuuka ba star. So we'll forever appreciate the big three because by creating showbiz gyetulaba, because ffe twali young artists by then twali tulina ngeri yakuyingiramu and make it showbiz. Be baleeta artists from being paid appreciations of 50k in a sitting room to being paid 70-80 million in a venue because batunda industry eno. So we'll forever refer to them as the big three because bagulawo ekkubo for the rest of us. Naye essaawa zino apart from that nti batandika eno industry ne bagifuula showbiz ne bateekamu ssente be introducing the professionalism mu industry. Before that kyali kizibu nnyo okulaba nti brand nga MTN, Airtel, bana bantu bonna nti bayimiridde behind an artist. Twasooka kirabamu abo the big three. So legacy yaabwe yeeyo nti no be batandika the whole showbiz in the industry in Uganda. But apart from that, there are artists abajuziza venues okubasinga essaawa zino. Kitegeera they are bigger artists who are at the same level. Naye ate ekibayimirizaawo kyekyo nti no they began, the legacy is something they will hold forever. That's why they are the big three. Nze sigenda nze sevuganya na muntu yenna. Nze Cindy Bebe. Most of the achievements zange nze achieve before anyone. So sigenderera ku any trend of women bono yakola kino nange kankole kino nedda ntambula mu kkubo eryange. So ekyo nkirekera bafutuka ku stage nekole kyange siraba nti wali asobola okunvuganya. Naye kati ekyokuretinga nkirekeramu. So you created your own kingdom? I created my own kingdom, that is very true. I created my own dynasty and my own legacy. Okay, Cindy, tulabye abakyala nga batera okukola ennyimba nga bali mu mbeera ey'okubeera nga balina olubuto. Bwetusubireyo akayimba okuva ewuwo. Nze na performing until I was 6.5 months. That's the last show nakola ku Valentine's. Nakitegeeyo show yasemba nengamba after the show I'm not performing anymore. So ng'omukazi kisinzira ku some people have energy until they are 7 months. Ngamba nogenda mu studio no recording olimba nokola video ng'oli lubuto. Nakikolako mu Total Satisfaction. One of my song, I was pregnant with my first baby
and then recording after to satisfaction, then shooting a half of it and I'm pregnant, then shooting the other half and I'm okuzala. Neka sirina chimpapya. Cindy. Ndi okay. Cindy. Tuwa kati abayimbi Genosale yavudde kapeeka nagende Karamoja batandise omulumba. Ebizibu by'abayimbi tebiggwayo mulowooza Genosale tabakoowa. Ebizibu by'abayimbi biggwayo but the greed eya individuals teggwayo. You understand, it's not an industry problem anymore because artists are working. But temubulamu those selfish individuals who want to get opportunities ngaalowooza nti wali akajjako obwereere. Obviously as a human being ne bwataba muyimbi ne baba anything else, they're going to try their luck to get free money. That is what happens, but it's not actually an industry problem right now. No. Balabyeko abayimbi abagenzeyo nga toliiko bakugambako babeewagula ne bagenda. Bano aba Uma team yagendayo Uma nabitegeera from a long time ago because they proposed already bagiine ebbanga ddene until they finally got through ne bafuna appointment ne General Sale. So abagendayo aba Uma nali mmanyi abasigadde no. Kuno bagenze kusakira ky'abayimbi. Bagenze noonyeza ky'abayimbi. Ab'e Karamoja bagezaako okuleeta embeera eya peace. They're trying to advocate for peace in their region. Nga bwe mmanyi nti wabaddewo okulwanagana kungi between with the Karamojong and then with the UPDF wabaddewo okusikangana mu katini. So the artists wanted to advocate for peace nga beetaagasa obuyambi. So kyebagenda okulabira Sale. So ne bamuliiramu and the project is ongoing. Bobi Wine wavayo n'agamba bano abayimbi yali avuganyanga nabo abasinga mu buli kimu, musicale, lyricale, economicale, financial. Bwenga Cindy, Bobi Wine abamutuufu baba mutya mukugwe. Bobi Wine has achieved heights more than any artist in Uganda ever has, according to my angle. But it's not like everyone has been given the same platform as him because bw'obanga ogenda kuvuganya abantu mulina okuba mu platform yemu, then you will tell. If we're given equal opportunities, then you can tell that you're better. But he has actually surpassed the success of any artist in East Africa, let me say, because of the fame he has achieved politically, and for that he should be respected.